Muli mutya abali ku celebrity jazz, celeb jazz, abali ku cookie promotions ne Star FM, Star TV. Thank you so very much. Mwebala okubanga muzze baganda bange bwe mbeetaagiridde. Ono omwana bamuyita Pretty Sophie, mwana mutali mu P7 vacation, alina 14 years, yawandiika ennyimba ze ng'ali mu P6, abadde aziyimba. Maama we n'amuwa ekirabo ogenda omulaba ku vacation e Nairobi, ne baziteeka mu studio ne bamukoleramu oluyimba, era alina ennyimba ze mmeka 2 ne vidiyo. Wabula wamunze nammwe maama we yamunkwasa olw'okuba ng'alina ekitone ekirungi, teeka wali ekitone ekirungi, ne tusalawo nze nammwe aba media tusobole okukikulaakulanya, wabula ng'asina okugenda ku ssomero ate alina n'okuyimba. Kino kye kyandeesa maama we n'agamba, Ichuli osobola okunnyamba ku mwana wange. Nga we sitalina baana nawulira bulungi, mpulirira ddala ng'alina ku muzzukulu wange, kuba singa nazaala abaana muzzukulu wange yandibadde waati. Kati kino kinnyamba nnyo mugayidi ng'aleme kufeesinga bizibu biri mu ki industry. Muna-Uganda naye maama we abadde ali Kenya. Kiri unfortunate ti maama we taata we teyalaba taata we, olwamuzaala ate taata we n'ava ku bulamu bwaki bw'ensi eno. Wabula ekyo tekyamuzza mabega, maama we asobodde omukuuma, ng'era kati mwana agenda mu S1 ate nga tumusuubira okukola very well kuba akola bulungi ku ssomero. Ayimba afrobeat naye ng'ate asobola n'okukola genres nyingi depending on ba producer be tunaafuna ne ba songwriters, kuba ye okuyimba kimulimu already. Twakirowoozaako ne maama we kuba yamumpa emyaka 2 emabega, ne mugamba akyali ki muto, katulinde amale ki P7. Kati wamaze P7 by S1 mind ebe developings, nga waba Felista ayimba ne Fresh Kid kituufu tusobola omukwatirako from S1, kuba buli muntu S1 Katonda wakuyamba ne werealizing mu S1 obeera wa ttabu nnyo. Abasinga berealizing after university, after S6 n'otawana nga tomanyi who you are. Kati watugenda mu S1 nga already ategedde kyayagala obba ne tukizimba nammwe, ate ayinza ofuuka ow'ettabu ennyo ddala. Tugenda mukuumira mu straight line olw'ensonga guidance agifuniddewo. Kyova olaba tetumutaddeeko wiigi, eyelash, njala, tumulesenga student wabeera mu P7 ki vac, aleme wulirawo any difference ng'agenda ku ki ku ssomero. Twagala agende ku ssomero yeeyisenga omwana w'S1 ate wajja mu holiday ayimbe, kuba kati okuyimba kaliya, tetwagala just abeere excited. Era w'omulaba wano nandibadde mukoledde ebintu, nandifunye ababooda nenfuna abantu ne zikola kaki akavuyo, naye njagala agende ku ssomero nga talina wings, wabula ng'alowooza ku ki kyayagala okukola ki ofuuka, wamu ne bazadde be nammwe ab'amawulire. No, ebitone byonna mu world over bijjeyo ensi okusinga ne careers. Naye olw'ensonga tetusobola bineglectinga, kuba kati senga Kiputegeyo ogenda olaba yasoma kubeera mu prison, ne kati ye world what, tulina okumanya ekitone kubanga ekitone kimuvinga embeera z'abantu bangi. Ayimba oluyimba olu nange jjajja nentereera, n'abalala ne batereera, n'abalala okitegeera. So ayinza osigala asoma science and technology, era nga wagamba yagala ba producer, naye tekijjaawo nti ate ekitone kiba kirungi kyakuyambako ng'okizudde. Ntunuulidde nnyo passion, kubanga mbadde nina ekitone naye njagala kitumbula, njagala abantu bawulirize ennyimba zange, bafune ekyokuyigamu, bafune essuubi. Inspiring yali Shiba.
asinga mwagalako yengeri gyayimbamu. Abantu omwana atwaze mu yeegomba ennyambala yaabwe baddeko a lot of issues especially abaana abato bamba bakwatako ne mu kutambya eyo mu masomero nga ennyambala omwana takoppamiza egyo birala. Ali nnyo comfortable mu luzungu naye nga yandigambye abantu bangi abamu inspiringa. Ali inspired by Spice Diana, Rema, Juliana, Felicita bato banne across board. Naye music bwatyo ennyambala tesoose kushiba. Ba Beyonce, ba Rihanna, aina n'abali ebweru abato banne abayimba beyekola ki beegomba. Tusaba Katonda omanye omuntu bazaala muzaale ne tukolako kye tusobodde byafuuka ebirala biba maaso eyo naye ne byaba anaafuuka ebirala twagala abifuuke ku age enki entuufu fe ogwaffe wamukwatirako mu foundation. Twogere ku side of protection of omwana omuto industry n'erimu ebintu bingi for example ebinagalagala ebintu emize emibiri gye bayogeddeko ebisiyagalala obitegeera omwana ono mutogalkyali nobulamu no agasajja agakulu akalina ebiiso gamubuuza ku mbeera mudaivatinga anti nga wegambye yino guidance nti baleeta omuntu abifitting eyo position okitegeera sinza agenda omwegomba nga bano abasajja ba Africa bali promiscuous nedda kati eyo protection ate nayo tukolako ekyaffe naye waliwo waatuuka nga artist nga tetukyamusalirawo wabula tusaba ffe ogwaffe gwa kumuyamba katuuke waasalirawo oba adda ku biragalalagala oba akola ki naye nga ffe ogwaffe twagukola ki twagukola ffe kye tusaba era kye tusuubira tutajja kugenda ku biki ku bidagala naye byonna bye tusaba ne byanaakola biba ye ne Katonda ffe tukolako gwaffe. The industry is full of bubblegum music. How are you going to prove us that you're not that artist who's going to come and just sing, for example, Mbere, Fumita, Wandama? How are you going to prove to us that you're a true artist, a passionate artist like you say? I'm mainly gonna sing inspirational songs. Those are the songs that I'm going to use to reach out to the people. Why are you looking at other writers, for example, Yes, ekyo nakibazeemu ne bagamba yeewandiikira ennyimba ze ebbiri z'akola ki. But henceforth ng'agenda mu S1 buvunaanyizibwa bwange onoonya producer ne twogeramu ayinza yimba ki songwriter omulabi otya oluganda lwe n'oluzungu wabikombayini nga kiri kitya kati ne tujjamu ekirungi tujja kugula ennyimba ennungi era we tunaye tujjamu encouraging osigala ng'awandiika eziki ezize. Then we balance up. Is your entry into music management? Oba bwe mba nkitwala kubanga nze sikikeddeeko nze omuzadde yankubira dda ne mugamba ddamu nga ndi bize nangamba omwana wange yeggwe wekka kati kino nze nno nkikola lwa butaba na mwana mpulira na bulungi nnyo sikikola ku ssente sikikola ku ekyo kyonna naye mpulira nti nyamba omuzadde ate nange ndi connected. Kiggwa nga twagala tufune abayimbi abanaleeta Grammy Award abanakompitinga ne ba Kofi bano be mulina bikonwa abantu waliwo yakona nga takyayinza kompitinga na Kofi Barema abayimbi abato abakola ki abaliwo ate tutunulidde nnyo kya kolabo wadde nga ayagala nnyo yimbako ne Felicita naye tukitwala nti gye twagala tumuzimbira omusingi gwe nga ye leta maaso alikola ziki zi collaboration olusi collaboration ng'otandika si nnungi nnyo. Ono si Baby Gloria oba Baby Gloria yatuuka n'akoma kibi and sad naye ono si Baby Gloria so tulinde ebyo ono tulabe we binaabeera. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino nooti 7 nooti 2 1 nooti 4 1 2 5
oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.